obugambo bujja kuba bubiri wa busatu bugenda okuba nga otusuulirayo ate eby'omugole neyanzino neyanzire. Master one. Master one. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار لتبتغوا من فضله ولنعلم عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا من فضله ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. صدق الله العظيم. بنغامي مبيكو نبي نجوغيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Obwedda mpulira emuddowoozi nga lyawoggulu libuliddewo. Esole bayingidde. Kale tubaza Allah subhanahu wa ta'ala atukuŋŋaanyiza mu kifo kino ku mukolo ogw'essanyu era ebiseera ebisinga obungi tugamba nti la tatajawazu ani shay'in mujawazatu shay'in tufsidu. Tusukkanga tusanyuka nnyo n'okuma walikoze eki walikomye ate bw'otuuka kubanga oyinza okuyita walikomye mu kusanyuka ate bw'okkirira n'okkirira buki bubi. Bigambo njagala bigamba muwonge nti mukolo gwa ssanyu era essanyu
Allah subhanahu alisaako walitandika nekola ki likoma nsaba tusanyuke ffenna nga tusanyuka nga tujjukira Allah ojagamba nti awo tukomaawo yagamba musobola osanyuka bwe mutyo musanyuke bwe mutyo tubeereko ne tukoma. Kyokubiri nkakasa buli atudde wano alina kye yasoma siwe guli nina bensoma kakapande oba nze onge nsomera kano nange ogwenfuga wano yeggwe Akid, please first stand up. First stand up. Second runners up, Miss Tourism Uganda 2024-2025. Oyo kitegeeza nti ye owokusatu aba wakusatu ye Nalulungi wa tourism mu Uganda owokusatu atwala omwaka 2024 mwagadde asome essola nga balola bwagambye mwezi eyonze kakati alina sikugwa bibyo wasoma kyenoonyezaamu nti eyo department yani amukitegedde. Salamu alaikum. Bani abategedde kyenoonyezaamu mukuba mugonga asomere oba basobola okubisoma nange. Buli muntu ayita mutendera. Buli muntu alina kyakola ki? Alina kyeyasoma. Alina kyakola ki? Kyeyasoma. Kyenjagala okubakubiriza buli omu kyeyasoma mbeera wa mugaso eri abantu amanyi nti wasoma. Tegerekesa bulungi? Kankiddemu. Buli alina kye wasoma mbeera wa mugaso era kyakulabirako eri abantu abamanyi nti wakola ki? Wasoma. Leka kubeera nga gwe yasoma gwalina diguli naye nga kubakyafu ku kyalo gwakulembera. Kati omwana gwe bagamba okunaaba anaabira ki? Ng'alina n'ediguli aba mukyafu. Kati omwana anaabira ki? Oba mu kusoma nga wasoma nga mugwana wange Umaru bimanyiko ebitundu byasomako byasoma ne byakyasoma. Alina layini y'abantu ng'abitegeera nnyo okusinga ebiki. Kyova olaba njagadde mbadde njogera ku tourism no njagadde ye yaba abisoma kuba yabikola ki? Bwe naanoonya abadokita ajja kusitula basawo ate munaanoonya abawali mwera munoonyezaayo nze kati kuba gulola kuba gwakulembedde mutema nfuuye ate gwagamba ng'olina okufuuya. Bwati bwansasudde. Ekisembayo kyembasibira baganda bange abali wano. Allah subhanahu wa ta'ala ffe gwe tusinza nkakasa bano waliwo abantu abalala nga bamuyita Katonda wala bamuyita neffe nakasa tusinza Allah sibe guli haji Allah gwe tusinza mu nsi muno yatussaamu nga tulina kuwangaalira kusoma. Kika bulungi okusoma yempaji oba gwe musingi gwanaawangula eki? Gwanaawangula ensi, gwanaawangula edduniya eno. Yadde nga tulinamu bwe tugamba waliwo yali yayogera omwogereza nti Mukambala temuli kizimbe kya profesa eyo enjogera y'abantu abatatula ku ssomero. Oluusi nga sina bazadde. Kusinga sibaki? Omuzadde bw'alaga omwana we, omuzadde omutuufu yalina okulaga omwana we ebitegeeza okubeera successful mu bulamu. Amulaga ki? Muvuddewo nga mama wali mutenti eno neeno. Amulaga kukola ki? Kusoma. Tasobola mugamba nti mwana wange nkoze nnyo ojja kubeera buki? Naye asobola omugamba nti mwana wange soma nnyo ojja kubeera buki? Bulungi.
kakati enjogera egamba nti abagagga mwe bali abalina ebizimbe nga tebasoma bebabika ku 100 ogenda omusanga nga ye teyasoma naye nga amanaginga ebibye zayagala zamuwaako kubanga ye tabikolaki tabitegeera. So muweerera abaki abaana emikolo bwegiti tegyali baddengako bantu bakulu bokka. Taata n'ofuluma ewaka ne mukyalawo muwonge mukwano gammwe yabayise mujye mumubeererewo ne mulekayo sayizi eri. Ate baba batiikira abaana buno bwannasa babutiikira ku ssomero ate era mugenda bakulu mwekka temutwala abaana baki. Ebino ebikoofiira bano tebitegeeza nti olwo ekyo gy'emirimu gye balina. Naye kukyambala kulaga bukulu bwakola ki bwakusoma. Omwana omugamba nti soma nnyo njagala ofaanane ngaaliwa ng'oli ajja kwongera maama ki. Tulekerawo gamba nti mutonzi waffe yasalawo, ekigambo kiyimira ku bujulizi. Mutonzi waffe yasalawo ng'oteeseewo omusingi gw'aba asalirawo okole ki obeerewo. Obeera nga ggwe mutonzi waffe yasalawo naye nga yasalawo osindika ekigaali tekakubiriza abaana bo nti munaye mutonzi waffe yasalawo yansalirawo kino naawe ali kusalirawo okuba bulooka. Mwana muweerere ayinza okubeera ekisumuluzo ky'okusitula ki famire yo. Mulage kusoma nga okusoma kikulu okusinga okukubiriza abantu okubeera awo tulinde omutonzi waffe asalewo nga tulina musingi gwasalirawo. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Bwe naaba bampadde omukisa oguggalawo nja kujja nzigalawo mu nfuuwe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekintu kyobaddeko ekintu ky'okusomesa kintu kikulu nnyo. Huda n'ettiimu y'omuki. Amannya gange nze Tasnim Kasozi. Ngenze mu kilaasi ya primary 4.